nemulinda nga simulaba neneebaka obudde bwakya ku makyera nga simulaba. In fact kyatwala emyezi ng'ebiri nga simulaba nga simuwuliza. Ekyavaamu waliwo omwami omu akola oba informa mu iso bamuyita Mayanja Ali nankubira essimu naŋŋamba omwami wo yefa abamukwata alikyengera. Ne mugamba nkoze ntya naŋŋamba nze nkomyeko ekyo ekigambo okukubuulira. Nembeerawo nga nninda paka n'essaawa eno kati kyennakola nendaba nga kiyitiridde abaana tebalya abaana tebasoma nayina omwana asoma siniya 4 teyakola omwaka oguwedde era nakati waali aweereza ku mayumba ne tufuna ekyokulya akolera mutwalo kati bwe kyapitirirako ennyo nensaba ennamba eyo ne bagimpa eya mwami Kaka ng'olwo nina omwana wange wa myaka 7 yalwala omusujja n'engula ku mpeke n'alwala omusujja n'engula ku mpeke nengenda ensangi kugombola ne bagamba omwana wo talina musaayi. Kati bwe bagamba talina musaayi nengamba kankubira mwami Kaka ampe emmotoka ya bba wange ngitunde ntwale omwana wange mu ddwaliro. Mwami Kaka nemukubira essimu nemweyanjulira buli kimu nemugamba essaawa zino bangobye kugombolola omwana wange yeetaaga musaayi n'amazzi mbadde nsaba mpe emmotoka ya bba wange ngitwale ngitunde ntwale omwana wange mu ddwaliro. Omusajja oyo yayambadde nambalugalo baali emikwano omwana wange yafa ne tumuziika ebuduuba omwana wange ne tumuziika namukubira kino omwana wange yafudde teyaziraabo. Omwana wange naafaako ne tumutwala emuduma kuba emitiyana ne tumuziika n'essaawa zino emmotoka n'aginyima. Omwaka mulamba owali eyavayo ne mugamba bange bw'omulabako obugamba omwana yafa. N'abagamba abantu bumugamba nnyonnyoleka kamuwa emmotoka. Kati bwe twaddangayo nga tugenda ku ofiisi ku makya ssaawa emu nga tutula olwa twavayo ssaawa 5 za kiro twatambuza bigere ne tuvaayo ne tukomawo paka ssaawa emu. Abantu abalala ne bava Kalangala ne batugamba Bashiri bali Kalangala ne mbagamba amulabako amugamba omwana yafa twamuziika paka n'essaawa eno nazika omwana wange nga nanfunya obujjanjabi gatufye obumuuni. Omwami oyo mwami Kaka talina kisa n'alemera emmotoka bbawo omwana wange n'afanga naye muzadde. Bannayisiina bingi bisingakaawo kubanga nina ennaku ku mutima yandibadde yabba wange naye omwana wange. Naye nsaba Katonda olunaku lumu omwana ng'akulatuleko ku mmeeza n'ateeseza ensi. Kati n'abalala balina sikulapu gye balina zaala abaana 5 kati nasigaza abaana. Bana gano basaba amakubo babakwate nimufumire abantu 8 mu nyumba batugoba batusiza busena batusiza batukoye mukulu Kaka bana tuyambe tunyibulumi manange yange. Simani oli mulina details buli obo wayogera na Kaka na confirming ngo bamulina details ezo ebiro byo wamukubira nesawa na biki osobola kuba okyabijukira bulungi n'obitowa tubiri code nga omuntu omukubira essimu n'agaana ogikwata kati ffe tubadde nga tuli ku abantu baffe nga tusaba mayambo era omukubidde essimu oba kale n'obeera ng'obiriko naye kati twasembyeyo owulira abantu baffe bali Kalangala ffe tuwusaba ekintu kimu bwe tubamayisi bagituwa abaana babuuza bakitaabwe tetuneetugenda bannyonnyola bannaye. Kati ekyonyagala nnyo ogambye wa contactinga Kaka n'omukubira n'ayogera ngu yeyo ngwa mulina kati osobola kujjukira biro ki sawa ki zowamukubirako? Tubadde nga tumukubira omwaka ogwo gwonna oguwedde nga tukubira mukulu Kaka ng'akwata essimu n'atukakata n'atugamba abantu bammwe nze mbayina era nkyanoonyereza naye bannange onoonyereza paka ddi. Kati mbadde
ennaku ze mwamukubirako n'essimu gye mwakozesa era mugenda gitwa mugirinawo namba yakabagirina ekikakasa nti badde bamukubira n'olwekyo bwe muba mujjukira ennaku ezo essimu tugenda gifuna wano naye wenna mugamba nti kaka mwayogeranga naye nga bakakasa nti abantu babakola ki babalina ebijafuna enamba eyo mwongere okujjukira obudde bwe mwamukubirako. They used to beat me using bantons, punching, beating, and they gave me one injection which reduced even my power. Up to now I cannot produce. That is what I go through. I don't know what is happening. Mr. Chair, come again. There was an injection. There was an injection. That really made your manhood. Thank you. Not to function. Yes. I'm not functioning. I'm sorry. Omu yafa ne piki ewe eri awo yagirekawo. Omu mu mbeera embi bwe yabagamba nti afaana bakimundulugunye bamukuba amasasi oyo yafukira mu kapiira ali kalangala kyali kapiira tebamutanga naye omu yafa ne piki ewe eri wali. Akantu kebagenda babulyabulya naye kantu kazibu nnyo bw'okawona kumanya oli mulamu akebayita akalembo byebatukola. Omu nakati yasanyalala gye bali fikamu balwadde basanyalala olw'akantu ako kasanyalaza era obu kavuddeko okutereera obwongo okutereera n'okumala dakika nga 3 oba 4 okuddamu okupivunga n'okulya batasobola kulya n'okunywa batasobola kunywa bangi eriyo n'abaafeera nabo gye bali. Oza kugambye ensonga ki gye bamukwatidde n'agamba nedda n'agamba naye omuntu abavunanyizibwako ye mwami Kaka n'agamba n'ennamba ya Kaka n'agitusomera n'agituwa ne tukubira mukulu Kaka kolo lwennyini ne tumukubira ne tumugamba akubuuza nsonga ki nnyabo ng'ogimunnyonnyola ng'akugamba kituufu abantu abo mbayina naye nkyanoonyereza ne amaaso nangamba kati umanyi firimu ya Lembo sawa zino mugenda ku Lembo ngambo batugenda kulaba TV nga sitegeera kiki kigenda maaso kichude kati kwekwata nze mubasiba omukono gumu waggulu ku luggi luliko emitayimbwa minene bansiba guno omukono bwe bati ne guno negana amagulu ne bagasibako enjege neno side ne bagireega kati olujegero olumu nga balugatta noono naye bamusibye bwe bati waggulu kati wansi tolinnya wansi eno waggulu bakusibye toyina bwe weekyusa wonna n'olwera okwo ne wano wakati ne bateekamu olujegeremu wano bwe bati ne balusibira eno kukundi ku luggi eno waliyo emitayimbwa n'obeera mu bbanga booti abakuleeze so olwo ne tusulako olunaku lulamba ne batuta ssaawa emu era okunsumula nagwa bugu kuba ekifuba kyali kyende bubi bakubakuba amasasi awo nga bamukwata mulimu abasajja bakiberenge bwe babawa emmundu they go on shooting anyhow tebalina buzibu bonna mu kkuba masasi kati nyina owa boda wange atera okunvuga yayitawo nga bakwata muto wange kuba yali amumanyi ne bamuteeka mu mmotoka n'agigoberera ng'ebatwala emmotoka yabatwala paka Kyengera ne mugamba nankubira essimu kuba nze nali mu kibuga ne mugamba jangu nno nanvuga nantwalawo Kyengera nentuukawo nendabawo nyina baba wange avuga takisi nenkomawo nemunona nengendayo nate kati ye naatya nanindirako waggulu nze nenzija ku safe house wetoloddewo kamera abasajja balina emmundu waliwo emmundu eri wali wakadala eyimiridde wali bwe natuukawo nenkokona ne baŋŋamba ani agambye ojje wano ne mbagamba baŋŋambye wano ebaleese omuto wange era wano wa iso ne baŋŋamba wano waliwo jena abeerawo simanya buligedi alina ebinya bye yaŋŋamba ne mugamba waaba jeno ne mbagamba jeno eyo gwe nzize okulaba kirabika ne mbagamba nsobola okuyingira omusajja n'akookinga emundu n'aginsonga mbwati aŋŋamba fuluma toddanga wano ne mugamba sijja vaawo naŋŋamba nja kukuba amasasi ne mugamba agankube naggala geeti kati yali aggala geeti waliwo emmotoka era yali ya yugi nefulumayo naye nga emmotoka z'abantu ziri awo abantu bali waliwo ne gwe baali basibye omukono
ng'ali awo mu lujja bamwanise naye nga bamusibye ku mpingo ng'ali awo mabbali ne bamala baali bamusibye emikono nga bamusibye ng'ali awo musana baali bamusibyeko empingu n'omusajja n'amaana nga bavaano ku jjo kyotambula ogende. These people, they know how they torture us. You enter the room when you don't know which room, but you find yourself inside the room. These rooms have no windows. They put you in a room without windows. When they are taking you out, you have to cover you and you have to carry foam. That is their style. So for the rooms, there are always no windows. You just enter, they close, they do everything they want, and then you disappear. Guys, these captors, these soldiers you're talking about, do they tell you a case you have committed? Yes, true. They told me the case. Which case? They told me one, I'm fighting the government, President Museveni. They told me that is the first case. Two, by then when I contested, I used the protocol federal system. They told me, why are you supporting Mengo, Kabaka federal system? You must stop. If not, we are going to kill you. Those are major two things. Olunaku luno olwali lwetufunyemu essanyu okubanga obuyambi bwonna bwaggwayo bwetusuubira bwaggwayo wabula nti tufunye essanyu okuba nti abantu abafuddeyo nga mmwe nga mugenda okutuyambako obaoliawo abantu abaffe tukkiriza naye tumanye kubanga ffe twakimanye okuba ole tukuze ti omuntu wakwatibwa atwalibwa mu kooti oba yasse muntu ne bamusalira naye okuva mu gw'omunaana omwaka oguwedde okutuusa olwaliro omwana oyo simulabangako. Ng'omuntu nzikiriza muntu kye yeeyogeredde ye kennyini. N'olw'ensonga eyo ffe tugenda kwongera okubawandiikira bwe banaaba bazze well and good, bwe banaaba tebazze still eyo nayo report tugenda ku reportinga ku floor ya parliament.